afunye kamiliyoni. Tugane maso. Meya Nati. Oh yes, tugane maso. DJ. Bananga kaimba kano musoke mwe Dr. Jose Chameleone Meya wa Fengaleza manyi babulire. Banange wallahi katika babulire. Akaimba kano kanendo bayimbiramu. Kaimba kamani era kafukamire nebaze Meya. Meya yaja mu studio napandikira akaimba ko nga simu wadde yadde 10. Simanyi nangeri tengenda Musa sura mukubanga nakayimba kagenda kubeera katako nakafulumize nakubiye mabegane abantu bakagade Meya neyanzenge era nsobulo bwango ina bungi nnyo kyovola abantu buli wogenda ngenda kubeerawo kinonya akalulu Nati omwami ono ye muntu ayagaliza abayimbi banne nze ndowooza ndi mupya nnyo mu kintu kino okusinziira ku Meya naye olaba tasosola muyimbi oba ozejjo oba wajjaddi asigala akwatagana nawe banne mumwongere engalo ez'amaanyi tasosola muvubuka tasosola muto tasosola mukulu ffenna gwe tulabiddeko kyova olaba tusobola naffe okuyimba ne mutwagala kubanga ya paving a way for us. Thank you so much. Era nze wonna woogenda obeera nze wengenda obeera kyova olaba leero ndi wano eno Nati omwami oyo awandiika bannange Nzani gwawandikira kayimba akawoomu akalungi bwe katyo. Thank you so much. Tugane maso oba mukoye kitandika utandisi Nati bwegamba Jose nga mugamba Chameleone Jose legend tekayo Mumanyi musajja abeera message omwami alina n'ekirakwasaganya ali mu campaigns ali mu music naye yafuna obudde najjako mu studio we yalinako obudde napanikira akayimba nasanyuka nnyo kubanga nkimanyi nti buli omu yandiyagadde amwanikire ensonga na lyrics ennungi ziwakiwa kwegambe kintu kyekiba kyanjawulo ate bandifunda so I thought ndawulira bulungi kyokola ntisobola kukoma kumwebaza abayimbi bangi bayingira ebyobufuzi abamu bafunye ebintu ebinene okukazanga kusasira kati ye presidential advisor right? Yes. Ekintu ekyo gwe kyogerako ki nejjajja kubanga abafuzi tebagenda kuva mu nsi ndala bajje mu Uganda bannayuganda era balina okufuga because bamanye eggwanga okusigayina so oba omuntu muyimbi oba muyimbani so as long as oyina ebigendero ebirungi eri eggwanga tekirina spice nga music otakomukoki bajja kuwuna lwamaanyi jangu ndabe lwamaanyi ate watadde nakuta music naleta bibala nembalaga nti ndi fama amanartist oba music namulungi era nomutera batuba 2020 video Spice live in concert kigenda kuba kyanjawulo ensonga nti bwoba ne concert esoose mulamu bako nebyoyiga bingi tebigenda bulungi naye kitegeeza concert ey'okubiri bane byoyize bingi bane experience kyotakola byosobola okukikola kuno so concert eya time ya 2017 January era full city banangeeyaakale bingi no simayina kumanya so mbalinze mwena kyokola bati music badde awa music ate ekirungi mumwagadde mwe bali sitera nnyo kwagala kwabya byama oba kuweesoma nnyo batize nzikiriza nnyo mu kukola era abaliyo last time ku Freedom City bakiraba tewali disappointment nemu so kuluno basuubira ate ekisingako awo kukyaliwo akasemero kati Spice tulaba otandise oyingira era wandi lwaki mukirowooza
omuntu ategeera tayinza lowooza mbu nyingidde kubanga nze ndi muyimbi era wano abantu abali wano bonna tewali atawagenda kitegeera kikola nti buli kiyimba olwenyimba kitegeera babadde bayimba nange olw'ensonga nabo banyumirwa ate bwe mbanga ndi wano kuladde okutageze Chameleon muyimbi munange that's why nange musapotinga wensobodde kubanga naye bintu byakoledde tekiri munyingidde politics kubanze siri politician